nze Segaba Rashid. Nga tugenzeeko awo ku High Court mu kibuga Kampala omusango oguvunaanibwa Haji Ali Mwizera nga mukyala we oba yali mukyala we Hajat Zura Nakisuyi agamba nti ono yasobya ku mwana we atanneetuuka Anisha. Ekkooti nga bwebadde abingi nnyo ebibaddeyo era bangi badde basabirira Haji basobole okubeera nga bamuwa bail era abalooya be abakulembeddwamu Muhammad Nsereko mubaka wa Kampala Central alwanye kusobola okulaba nga client we amunnange ayimbulwa naye tekisobodde kubeera nga kisoboka. Kati basobodde okubeera nga baleeta abamweyimirira era nga bano babadde bana okubadde Serwanga Siraje oyo Imam Mulamba ne kubeerako muheereza Dan kossa ne taatawo omuto amanyikiddwa nga Bamenya Alista. Kati omulala ategerekeseeko nga Mukasa. Bano babaddeyo ebiboogerako okulaga nti beebo bennyini abantu abazze okumweyimirira. Embeera ebadde ku kkooti waliwo bannamawulire abamu abageze maaso n'okubeera nga bagaanibwa okuyingira. Era mu bannamawulire abamu akubaddeko n'owa Salt Media Mutebi oyo akola Unveiled Experience. Ate n'omukyala oyo yakola nnyo akavidiyo akatambula mbu yetiiriika naye basobodde okubeera nga bamugaana. Haji mu kujja ku kkooti ono aleeteddwa wamu ne Sheikh Umar era ndowooza bazze buli omu ku musango gwe ogw'enjawulo. Sheikh Umar alina emisango gigiri emirala naye aleeteddwa ku lunaku lwe lumu olw'Emmande nga Haji Ali Mwizera lwasobodde okubeera nga aleetebwamu. Omulamuzi alina okutula guno omusango tabaddeewo wano amukiikirira asobodde okubeera nga jangera okubadde emabega entuula bbiri zonna omulamuzi abadde nga taliiwo. Olwasooka nti yali ayina emirimu gyagenzeeko egy'okutendekebwa then ebirala ne balaga nti nno mulwadde tali bulungi ate ku mulundi guno eno apaka omusango bagongeddeyo okutuuka nga ennaku z'omwezi 5 Desemba kitegeeza tugenda bbeera lwakuna lwa wiiki eno. Abantu bangi nnyo abeesuuza okuba nga balaba obwenkanya bwe kiba nga Haji kituufu yakola ekintu ekyo amateeka gamulamule ate era bw'aba teyakikola asobole okubeera nga ayimbulwa. Wetwogerera munnange Haji ebbanga lyamaze mu kkomera kati lyeyo myezi ebintu ebyatandika ng'ebyokusaaga biibyo ne bibeera siriyasi okutuuka kati webiri. Bantu bangi nnyo abalina enyiike ku mitima olw'omwana yagenda maaso n'okubeera nga atuusibwako ekyo ekintu tebamanyi ani yakimutuusako naye nga eddwaliro lyo lyalaga nti omwana ono yakozesebwa ebbanga eryayita. Kati tumanyi ani mutuufu ani mukyamu kooti erina okugenda maaso n'okubeera nga esalawo. Nonno looya wa Haji Muhammad Nsereko ono asobodde okubanga naye mutuufu wadde talina kyakukola naye alaze nti si musanyufu n'olw'ebyo ebibaddewo kubanga ono omulala abadde agezako okubeera nga alemesa era ye kyayise nti ng'abalatira mu musango ng'agamba bwe kibanga Haji asobodde okubeera mu kkomera ebbanga lino eno lyonna okumwongerayo paka nga ennaku z'omwezi 5 tekijja kubeera wala nnyo agumiikirize kyaddaaki ajja kumala akomezebwewo awozesebwe ate balabe so nga ate banamweyimbula n'ebirala byagattirizaako mu mbeera bwetyo. Sofa byebyo ebibadde awo mu kkooti era ng'omusango omulamuzi bw'atyo bw'asobodde okubeera nga agwongerayo okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 5. Kale tujja kwongera okubawa ebisingako ku ebyo. Nze Segaba Rashid.